Mwana muwala vana kulaba nakulabira ontaga online style. Uno kubanga ebintu byokola nze byannema okulojja ne basajja bannange mpanjulira. I gotta ask you how you want me handle this? The way you move them boobs. How you want me handle this? The way you move that ass. How you want me handle this? My baby, yeah, oh yeah. Hey, come on. Oh, yeah. You got them things. You got them things, babe. You got them things. You got them things, babe. Alright, abalonja akayimba mukawulire kavudde mwana mulenzi mwana mwaffe wanasinzira mu kibuga. Yes, akayimba kanyoko kayimba ka mukwano ate era bane omwana muberenga mu followinga musobola genda ku social media bateeka mwanya okumufuna. Bateeka Bekaman Tyrone. Mwana alese ngoma ya tabu ndoza mujiulidde nze nange n'amazina ati nenga leeta nenga twala nempulira ng'ekituufu nga ndoza nenga ate abalungi tuba tuyingiddewo. This is the best duo so far alongside Team Consultant. nga tutuse mu program Emmogolo. Emmogolo. Tuzze kukola kimpozi Kumogola. okitegeera nenga banenga mutulidde nti tutookedde mu kayimba ka mukwano era tugenda kuba leero tumogola ku bintu ebyenjawulo wano nawo ate ng'era kayimba ka being that nti ka mukwano tugenda kuba twogera ku mukwano ogukolebwa mu bed space. Timo, omuntu wawulira bed space kye kisoko kitangazemuko omuntu ali eyo atulaba ngera bw'olya bed nti kye kitanda bwe buliri bed kitanda kitanda. Okay. Space we wosula. Okay. Kati bed space nti awantu wosula. Okay. Tugamba bed space nonti ile waffe Uganda tugamba bed space wano mu Bulaya. Okitegeera Baana bangi buli ali wano alina bed space wasula batono nnyo abasasula ennyumba ennamba oba tutugiyite room studio batono nnyo abagisasula naye nga abasinga bali mu bed space. naye ate wetugamba bed space nti buli omu wasula aba accommodation leero boka tubaleke abasula mu company accommodation tetubaliiko. Tugenda kwogera ku bed space eno abantu gye bapangisa zi partition ne bawuzaamu ne plywood eyo olunaku olwaleero. Bed space kanji kugambe nti room emu ojja gisangamu nti erimu abantu basatu ku bana nga basula mu room emu mu butanda oba mu bitanda byabwe. Anti olwo kati bwe kijja bwe kityo mu bed space ti bed space waliwo oli ajja okujja ateeke mu deeka mu space ey'ekitanda. Buddeeka buno obw'okusomero deeka ezo ez'okusomero wansi ne waggulu mogola nga ziri awo waliwo ate space era ey'ebitanda bino ebinene bi king size king size nogireeta ate mu bed space zibeeramu. Lwaki bwe king size tasula mu 05 n'akiteeke nanti kyenkugambye ebeera olumu expensive omuntu obutasobola kugisobola kubanga wano ruumu z'oku Bulaaya ruumu emu eri mu bukadde 2.5 janja nabalanga sangula kutwa kwetta oba kukweba bukadde 2.5 ruumu emu omanya yo poloti muganda wange okitegeera kaakati nojja nomwesanga nti bw'abanga asobola ekitanda king size ajja kubeera mu mitwalo 8 king size then wajja newabeera abaana abaddeeka deeka ajja kubeera nga wa deeka eya waggulu agisasudde emitwalo 5 ag'e Uganda. Deeka keeka n'akatanda k'olinnyako ng'ak'ekisulo. Yes. Noyambuka waggulu oba n'osula wansi. Then wansi wabaayo size eya wansi wawuka obwe Uganda bulabika obumu obw'amasomero g'e Uganda bwonna bubeera bwenkana naye obwa wano bwanjawulo buli mu size wansi ebeera nnene waggulu ne kabeera katono so kati obwa wansi asasula emitwalo gy'enkaaga waggulu asasula emitwalo 5 so ne beekanga nga mitwalo 6 ngisasula mu kitanda kimu woswa ne bakusanga ng'olinnye wanneyiba musango gwannagomola kukutwala musango gwannagomola kubanga oba obuusa ekyapa nti ekyapa ekikyo oba obuusa ensalosalo n'obeera gy'olajja kubeera oyogedde ku kigambo ky'omukwano mu bed space leero timosooka okubeewo nyaawo nnyo leero twagala twogere tuguyite mukwano tuguyite buseegu tukole ebintu ebikolebwa mu bed space. Obuseegu manchi susizza oba tutasusiza naye mutufu oba okikubye nnyo ate ogamba obuseegu si buseegu tebujja kuba buseegu tima waliwo obuseegu obusukka
katukigeneralizing wamu omukwano gukolebwa mu bed space. Timwabadeko mu bed space. Nabeeramuko. Nabeeramuko. Ziri zitya zitugamba naye Mungu yannyamba kintu kimu nti banga nabeera mu bed space nali nsula era mu kitanda katanda ako nedda mukama yakantaasa sakasulamuko nasulanga mu king size king size je nasulangamu naye king size nga bwena kugamba nti room emu ebeeramu abantu basatu nga ebitanda ebyenjawulo bisatu so n'olwensonga eyo mukama nagirabako nti bed space wabeera mu king size eno tewalina mukyala wali ogibeeramu omu. Nalina mukyala wange era nga tubeeramu ffenna zibbanga nali mbadde ku ddungu kuno. Oli musajja mufumbo? Ndi musajja mufumbo. Nga mufunye mu kintu kino? Ndi musajja mufumbo era simanyi kulondalonda. Olowooza tokiwanise nnyo. Timo, olunaku olwaleero twagala twogere ku bintu oba ebikolwa ebikolebwa mu butanda ng'omukulu ono bw'abinnyonnyoddemuko nti abantu abasinga tugambe twafuuka bakaggwa ensonyi ng'omwana akwana nnyina. Atya muganda wange omwana yeekaliza mu maama we aganda omunnange oyo akuzaala naye nga tayagala kubimanya ye ayagala kuggusa nsonga ye so ekyo kiba kaggwa ensonyi munnange. Anti bagambya okay nkitegeera naye nga tukyali ku nsonga ya bed space mulimu bed space abaana abalinamu obufumbo obutuufu ddala naye kyemmanyi kyoli mu kukuba ye mufumbo ali mu ddeeka. Ekyo kyennyini kye omufumbo omuntu omufumbo lwaki osula mu ddeeka mazima ddala okuleka okutujonga. Ekya bed space wanibadde ng'okivaako onaasola ku king size kati omuteke wa bbali naye tugamba ono asula mu ddeeka ng'ate mufumbo okikuba nnyo naawe olimba naye ate mutujoze nnyo bantu naye ate gwe asula mu ddeeka ng'oli mufumbo atlist wandibadde wako bannekitiibwa. Kyekyo kyennyini nnyini bannange ng'abawulira ekintu kimu omanyi mulimu ebintu omuntu byakola obanga ye tamanyi kibi. Abantu wano ffenna tukola ssente olwawo osanga omuntu asula mu katanda ng'azze kuwummula nti ajjidde ku visit visa. Omufumbo olina omusajjawo olina mukyalawo nga lwaki mazima ddala osula mu katanda okumalako abantu abalala emirembe. Awo okikubye ng'otegeeza kugamba nti bano abasula mu ddeeka abafumbo basula mu bukyamu oba mu kwagala. Nze ŋŋamba bayinza okuba nga tebaagala naye ate tujja kugitwaliramuuko mu mbeera oba ey'obukopikopi. Nze Timo nina enzikiriza egamba nti ku kyeyo kuno tekwandibaddeko nti omusajja yalina obuvunaanyizibwa yekka. Kuba ekisooka ffenna abantu abali ku kyeyo tukola. Omuntu w'oba osiimaganye ne munno tugambe mufune partition bwe buno bwe bakubako gundi nga kuliko oluggi. Lumu weba ya 10 tukiriziganya ne mukyala wo mukyala aleeta 5 n'omusajja aleeta 5 kale oba omusajja omanye eddiini eyaffe tugamba nti Arrejalu kawamuna alanisa Allah yasukulumya nnyo omusajja ku mukyala kati lumu weba ya 10 omusajja leeta kale lukaago oba 7 nange omukyala contributing so that tekikumenya wekka nani okubeera mu bed space muli mu katanda muli bafumbo mukola n'ebyabakulu naye nga waggulu ate no munnaye waliwo seba ababikolera ne waggulu katanda naye temuna bangi mujoga naye ate batujoga nnyo naye musoge njagala kwejumba omba bwenti nja kusaba baganda bange abali mu ddeeka omwagalwa munno nti omusiimaganye mugatandika obufumbo muweeko ku bannammwe abali mu ziddeeka abalala baweeko ekitiibwa nti weyaba nti bwobanga ofunye munno muba mugenda gatta costs ez'okusula nti mugenda gatta nti bwe ziba nga mugenda kuva mu ddeeka ey'emitwalo 6 oba emitwalo 5 mugenda kudda mu partition ey'olu8 ey'olu10 nti buli mwajja kwetaddira bina oba 5 emitwalo 5 mugende mufuna akaki kaluumu akammwe oba ka space akomulembe bwe mugenda okukola ebyammwe nga tebalina omwaka ozeekyabakunaye mugende mu kisussa omuntu osula waggulu katanda ka waggulu n'okikuba full n'ali wansi ng'ekyalina okukeera
nekimulema okukyokera mwana mwate mukikola nnyo nawe timo kakubira ekintu kimuza no manyi bino bintu byokuyiga ate mu ngeri emu endala nze ate n'ekirala ekintu kino kala bayinzika okubanga bakikola nti tebakikozesa kwagala olw'ebisale naye ate n'ekirala abakyala abo baba n'abawala beweebudde nnyo omusajja akulinnyisa ate akatanda waggulu nga n'emirimu mugenda kukola omuwala abasajja mujoga abaana abawala bannange tuzitowazitowamu kabala abakyala tuyina ekitiibwa ng'omusajja lwaki akulinnyisa ddeeka waggulu olinnye n'amadaala mwebike mu blanket waggulu muli ku ddeeka abaana abawala namwe ate mukisusiza namwe nnyo landlord nagenda n'abeera ng'obutanda bwe nga bukaaba nekisuka nekiba kikambwe nga asuze wansi asula ku butebuuke omuntu ekyagenda kukola naye mmwe muli mu mirimu gyammwe temubaliridde muntu wa wansi ali singo kale ndowooza bakitegedde ekyo nekambiseewo obubaka buno bayinzika okuba nga tebannakitegeera nze obubaka bwange ekisooka kabugende eri abasajja mukole nnyo kuba omusajja alina ekitiibwa tosobola kwambuka na mwana wa munno katanda waggulu mwana oyo naye mwana wa muntu kati omukyala munene nga nze omulinnyisa waggulu ku katanda kati wavaayo n'agwa ogenda abantu bagamba otya nti twabadde waggulu kitanda kiba kyakyuma ssebo ndekagamba nti sitaani alina ettima yeyitiriza so abasajja mukole nnyo oba atuuza okuba ne mukyala obanga mugenzako mu nsonga ez'obufumbo ez'abakulu oleme kumutwala omulinnyisa madaala ate ne katanda akawansi nze sikuutira bafumbo kuba mukaddeeka kyakabi ekyo nga kateni yeyawulawo bweti ali bajjogo ate ekirala tugendera ne ku baana abawala nti omwana omuwala abakyala tuli bakwini bannange omusajja akulinnyisa waggulu katanda tokkiriza bannaye tuzitowa oba naawe like oba wedigradinze nnyo abakyala tuteekewo okwo ku mbeera osanga abasajja bano nabo like bajja kulekeraawo kutumanyira mu ngeri emu oba endala mukazi wattu olinnye tokoto vaaleini ozze kulaba mwagalwa awo mu Abu Dhabi mutuuka mwene street yonna nga nti bebi linnya waggulu otya gaana takujja kakulinnyisaayo bwe bubaka bwange naye nga abantu ba bed space bamikwano mulekeraawo kisusse nnyo ne bemusula nabo bantu bannange kale obubaka bwamu aba bed space baddeeka okusinga ddala baddeeka ekitiibwa bajja kukizza eri bannaabwe abasoswa nabo mu room okimanyi timondi kati obudde buno omwana anoonyawo okusula n'agamba banne noonya waba muwala njagala luumu nga temuli basajja oba nga tebakkirizaamu balenzi bonna ate n'omuvubuka n'agamba kuba kati mulimu abaana alhamdulillah balina ku ddiiniko wallahi ng'ebintu tabisobola ebyo ng'anoonya wagenda okuba ali safe tayinaawo oli n'abeerawo ng'anoonya luumu erisinga abatakyaza naate wano ze nzibu z'okufuna kuba buli muntu ali wano yeeyiyo olukufuna kasitoma nti nga musajja aleme mukkiriza so mu ngeri ey'enjawulo abantu abasula mu bed space mukisusaamu abalungi naye mubeere nga at least ko mukiwumbawumbako okwo ku nsonga endala omanyi ffe tumogola ebintu ebyenjawulo ekyo kiwedde mogola ensonga egende mu maaso kati tukatumogole ku nsonga ey'abannaffe ba house managers house managers nina ekigambo kyesaagala kukozesa house manager otegeeza ki mbadde saagala kwogera kigambo kadaama naye onkaso kyogera kadaama omanyi kyekitegeeza kadaama mbadde siyagala ensonga natandise na house manager kadaama kankikunyonyola olunaku olwaleero kadaama kitegeeza mukozi yes gwenjogera nange ndi kadaama kubanga ndi musajja mukozi oli sekadaama ndi sekadaama kubanga ndi musajja mukozi naye ekigambo kadaama wali twakikola tukiteeka ku banyinaffe twakikola ku banyinaffe abakola mu mayumba naye nga kadaama kitegeeza naffe abakozi so naye ate abo abawala abakola mu nyumba banyinaffe abo house managers be bananyini mayumba kati abo abakyalo obadde obogerako ki abakyalo ensonga leero gyekitegedde house managers tutegeeza bannyinaffe babaganda baffe abakola mu mayumba g'abantu oli nga tumuyite kale housemaid naye katukozesa olulimi buli omu lwanaafuna house manager njogala twogereko ku leero ku nsonga bannyinaffe baneeno batoloka mu nnyumba ze bakolamu
oba ne bavaayo nga bali misinformed. Okay. Wentegeeza misinformed balimbibwa olw'abantu abatategeerekeka oluusi kalakita zaabwe entuufu olw'ebigendererwa byabwe ebiri personal we batuuka wabweru ne bafuna ebizibu ebiteebereka. Talina mulimu omusanze ku street bamusibye lwamutaddeko lwanaawe ensonga ng'eyo olunaku olwaleero ate nayo tubeeba mukisa tubeere nga tugimogolako okwo kuba kisusse. Kanjimogoleko akatonotono. Mogola. Mulimu ebika by'abanyaffe abaddukayo omwana ow'obuwala adduka ewaka olw'embeera olumu ng'embeera emukubye yakajjayo bamulimba ng'ava ewaka e Uganda ne bamugamba nti bw'ojja ogenda kubeera ng'olabirira omwana omu oba nti bw'ojja ogenda kujja kufumba bufumbi nga kyakufumba oba bw'ojja ogenda kubeera nga kyokola omulimu ogugwo bw'ogumala ogenda tuula ogenda kwebakamu. Omwana ava eri ng'agambye nti nze ogenda okukola nze ekyo kyangu nnyo. N'ava e Uganda najja n'akolera emitwalo gye 9 akakadde kamu n'agamba ayizulu at least nja kikuba. Bw'atuuka ewaka mu nnyumba eyo n'asanga nga kye bamugamba bamulimba. Ennyumba bwaguuga nnene enzibu emirimu giri muli bw'amala okwoza ate alina ogana nazo olumu ate ebisobola emirimu mingi oba oli awo gye yataasubira emirimu nga mingi era mukwano gwa sebo ye ne yeesanga bamugamba ajja kukola mu nnyonyi ate oyo w'omunyonyi alimba nnyo ng'oba nga tewagisoma kugenda gikolamu ani akulimba mwate ogenda gikolamu abantu gala kuba akalimi ng'ojja okukola nawe era wakakuba kakati mu mbeera ng'eyo ne weesanga nti bannyinaffe agenda n'atenda n'agamba sijja kikola kanziruke ngende kyokka ate agenda okugenda nga ono omusajja amuleese oba omukyala amuleese yasasula dda ssente yawadda ssente olumu agenti abo abaleeta abaana kati amuwadde ssente ze nnyingi omuwala ze kubanga omuwala omutuuka akwata pasipoti ye n'agikwasa mukama we nti yeno pasipoti yange olumu mukama we ng'agitwala ng'agenda teekamu visa ate olugira jjukira abeera ku probation ya myezi oba ng'ebiri nga bakyamulaba akola atya employment najja neesanga nti akozeyo omwezi gumu ng'alaba emirimu tajja gisobola taagambe mukama we nti owaayi nze njagala genda kubanga oyedde bamusasula dda ng'ayiiya amagezi g'ayiiya kubeera nga apasuka okuva ewaka olumu emirimu situation yebayetera okubeera nga bakola ki nga bavaayo naye mu kyo sigenda kugamba nti mpagira ekyokubeera nga gamukola mu mayumba g'abawalabu ekyokubeera nga mukola ewaka naye bw'oba ng'ozze bano ekirungi ba agenti abaleeta abaana mubeere nga mufollowinga abaana be muleeta ewaka mubeere nga mubabulira n'ekituufu kiki kyagenda okufeesinga kubanga gwereka kwagala bwagazi nti oyagala kutunda oba ofuna essente n'ennyonnyola munno gw'oleeta kikyagenda okufeesinga so tujja kuba nga tuminimizinze ku baana abadduka kuva mu mayumba okujja timonza nno ku nsonga eyo ebimu bye mbadde ngenda okwogera olwedde obyogedde kati ate kangende ku sayidi y'abasajja abakozesa akakisa okukozesa abaana bano ku nsonga z'omukwano basajja mmwe mumanye nti bannange nammwe mulina bannyinammwe mwazaalibwa bakyala ng'abaana mulina bamaama bammwe naye omuntu n'obeera eyo mu busajja bw'obukulu nga n'ebitundu byonna by'olina bikakase nti bikulu n'oyita mu mbeera ey'okugamba omwana oke yadduse mu kiyu ate nabamu abasajja bano be badduse abaana mu biyumba n'amuddusaayo jangu nkufunira emirimu wabweru katonda yatuwa oba kankiyite si kuvuma naye oba obwongo obutonotono nti omusajja agenda n'akupoteza naturally tuli bwe tutyo omusajja agenda n'akupoteza n'ogamba nze mmaze ati omusajja mu UAE omwana n'adduka okujjawo maani atuuka wano agenda mwebakako emirundi esatu ekyonga omwana gwe yasuubiza omulimu ng'amukubira amasimu takyakwata mu bufunza abasajja mmwe abakozesa abaana bano mubasaasire bannange musaasire abaana bano ekisooka nammwe mulina abaana abawala ate abamu abasajja abali wano mulina abaana nga nammwe abamu bawala bammwe bali wano ku kyeya ate nanga nabo ba house managers senga onoosanga omwana wo bannaye
nga naye bamutuusizza kwekyo abamu batunuza mu mbuga za sitaani. Timo waliwo omusajja gwe nasanga. Yes. In fact nabasanga bali mu luyombo luyookaano. Omusajja yagenda n'afunisa omuwala olubuto. Mogola. So omusajja oyo alina n'ebirevu. Yes. Muntu mukulu era tumutwala ndi musajja mukulu. Ndaga mukolo kisooke waffe tetuzaala. Natunuulira omusajja ne mpulira nga n'amannyo gannuma. Nebuzaala lwaki tozaala? Naye nga buli kitundu kyalina ky'abantu bakulu. So naga nti yetaza era omuwala n'amulekaawo mu maziga. Basajja mmwe banne senga bampa simanyi kyandibadde nze nandikulidde abakyala bonna mu nsi. Buli musajja gw'ogamba ali mu Abu Dhabi oba ali mu UAE nti akukozesa abaana abo. Nedda mukwano. Si buli musajja naye mulimu abasajja oba ebisajjasajja. Abasajja abo bakaggwa ensonyi. Abaana bano senga bannaye tubawumba buwumbi wumbi. Abaana bano sereke batera okuddukira nnyo ku zi bus station. Awo weereetera abaana abalenzi abavuga taxi. Banete mwebase ku baana musula ntebe nga muwuga bamikwano. Laira. Bakisusiza abaana ba taxi. Mogolo kikube. Asanga omwana nga ali ku bus station nga kankuyamba obeera wanti munne sirina wembeera kwegamba omuwala nga ali depressed. N'agamba afunye akakisa kano. N'agenda bw'atyo. Naye atuuka eyo amwebaseeko giwera ng'olwakita. Basajja be muleke kukozesa akakisa kano omwana omusanze ali depressed. Talina mulimu, talina mbeera ali mu mbeera embi gy'ayitamu. Gwe ssebo olw'okuba wakula gy'oteeraba ng'okozesa omwana mu bukyamu. Kati laba bagenda ne bajja n'atuuka n'amusanga n'agamba nti wano ofunye onali kangende mutwale mu mbuga. Nga atuuka mu mbuga abadde naye wiiki emu ng'akiika bw'alaba nga amukooye ng'olumu amugamba owaaye munnange nange embeera mu accommodation nzizeeyo wano wembadde ka bed space nange sirinaamu ssente kati gamba abe wammwe bakuleetere ku kasente balabe nga bakozaayo. Naye lwaki bwe bamala obafunisa embuto ate bazeegaana kusiba tebazaala noli n'azeegaana? Ebyembuto sibimanyi nnyo. Nze mbimanyi. Ebyembuto sibimanyi nnyo naye nga mu mbeera eyo yonna yonna bannyinaffe abava mu mayumba bambi tubasaasidde naye ate bano bonna abavubuka bakwatirwa ekisa kwabo bannyinaffe mubeere n'omutima ogwagala bannaffe bannayuganda bannaffe abo tubabudeebude tubayambe wekisobose tubayambe kubanga abamu bagenda kwembase olumu bafuneyo obuyambi ne tubasangayo nga beetaaga obuyambi ne tuyambe kiba kisaanye tubagamba nti owaaye eggwanga linaakola ki linayongereza ku ekyo kituufu nnyo. Naye nze nja kwegayirira ba agent abaleeta abaana abaleeta abaana ab'obuwala. You follow up with those girls mulabe nga bavudde mu maka bagenze luddawa baddemu atya bambi mufune omutima ogwagala bannammwe bano bannansi bano baana baffe jjukire omulembe guno gwakyagulanyi tulina kubeera kimu. Ne Kabaka yagukwasa bavubuka omulembe guno omutebi. Awo wennyini nange nja kwongerezaako ng'ambe nti ate n'abaana abawala muleke kwesuulirayo gwa naggamba. Omanyi abaana abawala nabo bagenda ne bakufuukira kasobeza ng'enneebaza y'omwavu. Omwavu omuwa ekintu n'agamba onkoze eki kino kyokka omuwadde. Abaana abawala mukisussa nnyo. Osanze omusajja from nowhere n'obanga gwe walaba edda nawe ajja ntugende wano naawe n'ogenda. Banne bano si bannyina mmwe. Abantu bano bali ku ddungu naye nabo ensi yabatabukako dda. Abasajja bano nabo ensi yabatabukako dda. So beerakooko ne limiti ogambe nti antwala wano. Lowooza abakazi Katonda yatuwa obwongo. Lowooza ko omuntu ono agenda kunkozesa ki oleme kumwemaliramu nga dda end gwagenda okukaaba amaziga. Siro ne ba agenti abalyako abaana obusente babe mukola ekintu kikyamu nnyo bamikwano. Obusente obwo bannaawe obusente omwana abukolera nnyumba n'abukuwa omufunira omulimu ate n'obuyisa mu nkwawa n'obulya. Basajja mmwe kyova olaba nanyumirwa nnyo. Waliwo omusajja agenti awo gwe bakwata e Dubai ne bamugyamu bwe bati n'essaati n'omulala namulaba aleyini. Tugenda kubanoonyaayo tubajjemu amasaati tubayiireyo gati n'okubakuba tubakubi mogola. Mu nsonga y'emu eyo nja kwagala ku abaana ab'obulenzi abanyuma emirimu. Baana baffe bangi nnyo abajja wano najja n'akusanga n'akugamba team consultant nze njagala kubeera nga ggwe bw'oli mukwano gwe ngamba muvubuka munnange gwali eyo bw'osanganga omusajja
atuuseeko watuuse manya nti alina gy'atobye atobye okutuuka awo waali so n'olw'ensonga eyo bw'oba ng'otuuse ku mulimu gwonna gw'oliko manya nti bwe bugagga bwo obw'omu maaso ekitegedde omulimu ogwo gukwate ng'ekyatika gutuuka ate gugenda kutuusa ate maaso wabula kyesitayagala nti bw'oba omanyi nti nno omulimu gw'oliko tebakusasula bakukubira ku mulimu ogwo nnyinnyini gw'oliko guveeko genda weetuuse mu mateeka tebasasula emyezi 3 emyezi 4 nkola sifuna musaala kubanga munanga at the end ojja kwekanga nga tulina kyofunyeemu ate olumu ng'ofiiddwamu n'obulamu bwo genda ku zi tashiru zijja kukuyamba zijja kwogera ne bakama bammwe zirabe nga naawe okola ki wejjawo woolyo otuuke maaso naye manya nti emyaka ebiri lwakiri gimaleeko otetenkanye ekirala ekiddako bwebanga probation ya myezi 6 gumamu olabe kigenda kutambula kitabo kibanga kigenda kutambulirako bulungi ng'osobola okufisa kakadde omwezi genda mu maaso n'omulimu ogwo. Alright, awo wenyini nange nno nja kutwala amagambo nti banne ekisooka teriyo mulimu mubi ate n'ekirala omwana omukazi lwafuna olubuto si lwazaala obadde okimanyi? Nedda omukazi lwafuna olubuto si lwazaala of course era amala emyezi 9 kati awo nno wenyini wengambira abantu bano gwe wenayagala ekirungi togenda keera nti okifune process by process kuba oba nayivu osanze omuntu yalinako waali naye alina gyenvuddewo gye yasookera abamu twasookera mu construction abalala basookera mu bisiimula naye ng'obudde buno sebo omusanga mu ofiisi abaana abawala n'ab'obulenzi ebintu mubikwate mpolampola ojja kusanga omuntu nze banne neegomba gundi oyo naye nga n'omuntu oyo timo yasooka kutobwa naye nga toliiyo naye yakulaba balaba Mariam asireyingadde eryaddeeyo bannange nze njagala kubeera ng'oyo queen enjagala bamikwano sengamba wennaabanyumiza gye nnava mujja kukwata ku mutwe muti so naye bibadde ndowooza eby'olunaku olwaleero tetujja kubatwala nnyo mu maaso programu bwetyo bwerabise nga ekomekkerezebwa. Tubagala nnyo bamikwano tubagalira ddala bannange mwebale kutwagala namuffe tubagalira ddala. Alright, mpoza atera nja kutwala akakisa kanonzo okutumirako ku bannayuganda mwenna abawangalira mu nsi ez'enjawulo. Tumirako ku bantu mwenna abatulaba bambi mwe musinga. Genda ku YouTube channel yaffe Tawera Radiant TV o subscribing. Facebook tubeerako ku platforms zonna kw'osobola okutusanga ne programs zaffe so subscribing antumirako ku ba bowlers bonna aba Uganda Cranes Abu Dhabi aba committee mwenna mu Uganda na mwenna house managers mutukolera ekintu kya muwendo nnyo mu nsonga y'emu eyo kano sijja kkerabira buli lwakuna kisawo kya Armed Forces wali kusaawa 2 ez'ekiro wabeerayo bannayuganda nga basamba omupiira buli lwakuna kusaawa 2 ez'ekiro kuyingira kwa bwereere jangu okwataganye ne bannayuganda banno olabe ng'osangamu omwana w'ewaka osanga omwana w'okukyalo mujjeko ne stress mujje mubeerewo baleaders bammwe babeerayo aba executives mujja kuba nga muyisinganya ebirowoozo mwenna n'olw'ensonga eyo nja kutumirako ku mukyala wange ndi musajja mufumbo mwatuukiriza amannya tobikomya mu kkubo mwatuukiriza amannya ku mpewo kituufu Evans gyali abeerayo eyo waka Evans webale kunyiriza musajja ono nja kutumirako ku baganda bange mwenna omwembize Deriki Badaniyo mwenna mbagala nnyo bannange Medi muganda wange Medi namusanze munaku ntono nnyo Medi Fijeira kwagala nnyo muganda wange mwenna mikwano gyange abali mu UAE mbagala nnyo mbagalira ddala mweraba yetaaga engoye ezawaka eyetaaga ekitengi eyetaaga gomesi timo ino omukyala mutemunyumirwa kwambala ku bifaanagana tuyambalira ddala omukyala bamuyita Christine awangalira ku Hamdan Street tatunze byambalo byakabi woowe so mubeere nga akutongira akasaati naawe omukyala wo wega mutambuleko oko nevanizinga munyuma omukyala ekino mukiganda wazeko ngasebunya abagala ebintu engoye ennungi okuzibatungira abawagala kapo eziri eyo mukega mulabenga kati Precious Remy wali ne bawe ebinde babambala bifaanagana Rema ne Sebunya bambala bifaanagana tutera obubaka wansi ku Tawera Radio Tawera TV tujja kuba tubufuna bulungi mpoza ate program ya leero tetugenda tulabika kusukkako waneeno twagala okubagamba nti akuume atakuumira mpeera.
I wish you really loved me for Tawula life, my TV. baby. Way back. Baby, if you really love me for life, my baby. Yeah, bagandoza dentuya mukwano wano. Bagandoza chembikolera chibuze. Doza kambireka kubanga babisoka mu banumya. Yeah, wanakusubiza mukwano. Oyo musa musubiza muzalire. Firi makogerena yakazanyira mate yakabiramu. If we've got to make this love work, if we've got to make this love good, if we've got to make this work, we really gotta get serious. Yeah, yeah. Funyendoza yomukwano geboze. Yeah. And andoza yomukwano bedoze. I got to love you more. I got to love you more. Yeah. And andoza yomukwano is a feeling of love. Yeah. Na yena mwana muwala Zulia. Zuli ngandeka mukuchakwe. Zuli nga faking a love. Zuli nga focus in the dollar. She wanna love me today, yeah. She wanna love me tomorrow. She wanna love somebody in New York. She telling everybody she is single. If we've got to make this love work, if we've got to make this love good, if we've got to make this work, we really gotta get serious. Yeah, yeah. Funyendoza yomukwano geboze. Yeah. And andoza yomukwano bedoze. I got to love you more. I got to love you more. Yeah. And andoza yomukwano is a feeling of love. Yeah. Bagandoza bintu bya mukwano. Bagandoza chembikolera chibuze. Doza kanemera kwa kubanga maremera kwa bayita. Yeah. Wanakusubiza mukwano. Oyo musa musubiza muzalire. Kafiri makogerena yakazanyira mate yakabiramu. She wanna love me today, yeah. She wanna love me tomorrow. She wanna love somebody in New York. She telling everybody she is single. If we've got to make this love work, if we've got to make this love good, if we've got to make this work, we really gotta get serious. Yeah, yeah. Funyendoza yomukwano geboze. Yeah. And andoza yomukwano bedoze. I got to love you more. I got to love you more. Yeah. And andoza yomukwano is a feeling of love. Hey, come on. Yeah.